naye nga tekigambibwa nti n'omukyala yakozesa jambiya. Abavubuka 5 ababadde beesunze okugenda ku kyeyo bibasaze. Kampuni esenguse ebula wiiki basitule. Omukugu mu by'ensigo alambuludde emitendera egiyitibwamu okuzisimbuliza. Mu Uganda tewali ddwaliro olukikola. Balina okutegeka. Omanyi nti ne traffic officer alina okumanya nti wali ensigo ejja. Kale munnaffe webale kusalawo Kedi TV1 Agataliikonfuufu tutandise egganyumya bwetu nga tugamba nti abakozesa obubi emitimbagano bubakeeredde. Anti Pulezidenti Museveni atadde omukono ku tteeka erya Computer Misuse Amendment Act 2022 eryaleetebwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko. Pulezidenti era atadde omukono ku mateeka amalala 2 nga muno ku mateeka amalala asatu nga muno mulimu n'erifuga ekibuga Kampala. Katongera okulambululira emboozi eno. Pulezidenti Yoweri Museveni atadde omukono ku mateeka n'omunyira erigendereddwa okulambika enkozesa emikutu emigatta abantu era Computer Misuse Amendment Act 2022 okusinziira ku kiwandiiko ekivudde mu makubo Pulezidenti. Amateeka agatoleddwako omukono kuliko erirambika abantu abakuba pulaani erya Physical Planners Registration Act 2022 ennongoseza mu tteeka ly'ekibuga Kampala erya Kampala Capital City Amendment Act 2022 malala kuliko etteeka erirambika enkozesa n'okusima eby'obugagga ebyensibi era Mining and Minerals Act 2022 ennongoseza mu tteeka erirambika enkozesa y'okumutimba lya Computer Misuse Amendment Act 2022 ennongoseza mu tteeka lya Computer zaaleetebwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko omuli ebyonoozo ebikakali era omuntu yenna anasangibwa ng'alimenye. Omu ku bwairo buli mu tteeka lino kuliko tewali muntu yenna akkirizibwa okukwata akatami nga mulimu omwana oba okuba ekifaananyi ky'omwana atannaba kuweza emyaka 18 n'akitika ku mutimbagano wala sifuna lukusa kuva ku muzadde we oba omuntu avunaanyizibwa ku mwana oyo. Mu tteeka lino omusango okusobola ebyama by'omuntu omulala okukwata amaloboozi oba akatambi okuva eri omuntu omulala nga tusse kufuna lukusa okuva nannyini kyama kino ng'omuntu amenya akawaayiro kano azibwa emyaka 10 oba okutanzibwa obukadde 15. Mu tteeka lino era musango omuntu okweyamisa omutimbagano okuvvula kwesa n'okuvuma omuntu omulala ng'omuntu asingisibwa omusango n'asobola okutanzibwa ensimbi ziri wakati obukadde 10 ne 15. Mu tteeka lino omuntu asindikira omuntu omulala lubaka oba obulima nga tebuliko bukafu asobola okusibwa emyaka 7. Mu tteeka lino omukutu ogw'ekitongole oba kampuni ogunaasanga nga guwadde amawulire ag'obulimba oba nga gumenya omu ku bwairo mu tteeka lino omuntu addukanya omukutu guli ajja okuba nga avunaanyizibwa kubaka obuwandiikiddwa eri agenda okuvunaanibwa mu mateeka sosi kitongole oba kampuni nannyini mukutu ogwo. Tuwalizaamu n'abaka okuli wa Bugiri municipality asoma ne basalirwa alabudde bannamawulire ku bbago lino nti okugamba nti nze basalirwa nsooke nkuwe olukusa ongoyina ekintu ky'okwata oba ndi mu kikolwa ekimenya amateeka naye nga bw'onkwata ekifaananyi oba amaloboozi ekikolwa ekyo kiyinza okuyambako okukugira oba okutangira obumenyi bw'amateeka n'oŋŋamba nti ate nsooke kuwa lukusa kiba kitegeeza nti era sijja lukuwa. N'abaka balabadde endowooza zaabwe ku bbago lino. Wadde oba olina eddembe ly'okwogera ne kyoyogera kinyigaani kati naye oba oyogera njogera ng'omanyi mbu kyenjogera kinanyiga oli bati kimunyige naye ate kyekimanyi kitajjawo erino etteeka terijjawo demokrasiya ali mu nsi yaffe. Bwe tuba nga twagala abantu batwogereko ebirungi nga lwe bakoze ebirungi lwe bakupositinze nga bakwogerako birungi tokaayana ate lw'okoze ebikyamu n'okaayana kitegeeza oli munnanfuusi. Nga tubadde ne media esobola okujjayo obwereere bwaffe n'ebulaga abantu ne batwogerako n'oti okuswala kakati ogenda kuswalira wa muntu bw'aba akuvumye ne bwe wali tewaliiwo masimu abantu baavumagananga. The whistleblowers will have nothing to say, which is very unfortunate. And yet through leaking out secrets, that when real investigation can begin taking place. In Achole we say there is no smoke that come out without fire. Munongoseza mutegerevu ga Kampala kati baspeaker n'abamyuka bakutandika okufuna omusala era bagenda kutandikira okusasulwa okuva kwa abasooka okutula mu office lwe zaatondebwawo. Kajobe Fred yakusakidde eggulu eno ku lwa Kedi TV.